Okukyala kwa Pheobe nga yonna kubategeezezzaako kwa lunaku lwa leero bw'ati bw'alabise n'omwami we Nzola Juma. Bannange balabise bulungi, banyumye, basanyufu, vibe eri waggulu, love yokka. Njogera kindeke ki byonna bikuleetedde maaso awo binyuma obyerabiddeko mu bujjuvu naye nga wasuubiza ote wasibete gwena omulungi ampitiriza Channel Media Code. Subscribe for more updates, like, share and comment. Tuweerabira okunyinga notification bell obenga notified buli nteekawo video empya. Nyongera okujjukiza tusibira ddala ebirabo by'okukyala okwanjula ebya birthday parties nga kwotadde ne gift hampers to surprising omwagalwa wo yina asobola okubeera maama wo, taata wo, muganda wo, ssenga wo, kojja wo, mukwano gwo yina eyakolera ebirungi gwandyagadde okubeera ng'osurprising oba boyfriend wo oba omwami wo. Byonna tubikolako bulungi nnyo ddala. Gift hampers ezo, ebimuli, sente ez'ebimuli n'ebirala bingi nnyo. Tufune ku namba y'essimu gy'olaba ku screen y'omukwano, tojja kujjusade n'akatono. Delivery tuzikola bulungi nnyo ddala kasita otuwa transport tukutuukira wonna wonna we wandiyagadde tusurprisingire omwami wo oba omwagalwa wo yenna gwe wandiyagadde tukolere surprise. Akabeeyi kasaamusaamu era kabeera kakuteesaako buteesa. Mutereevu ngenda kuba nkutwala straight ku mukolo gwa Pheobe. Olabe mwana muwala bw'anyumye, ayambadde n'anyuma, omwana ali blessed. Banugu bantoni bonna ba social media in-laws bonna ababadde bamwataakinga nga yakamala okwekuba ebifaananyi bye eby'okukyala, diko biki n'ebirala byonna, makeup nga yakabimaliriza bw'ati. Media yamukyukidde ne bayogera bingi ne bamuvuma ne mwana muwala bakubye equalizer. Alabise bulungi, anyumye, vibe eri waggulu, she's blessed kyenyinza okugamba. Naye nga all in all nsaba Katonda amuteeremu obwangu, amuwa obufumbo obulungi, ezzadde eddungi, amuwa ebyengero ebirungi, ate abawangalize n'embufumbo bwabwe. Balabise bulungi nnyo n'omwami we Nzola Juma omukyotala. Makeup ali on point, okwambala alabise bulungi, decoration kyogere kindeke ki nga bw'omulaba. Nsaba okozesa comment section gwe nawe yandyagadde okuyisawo obubaka bwo, oba bwakumuyozaayoza oba bwonna wandyagadde okuyisawo. Kozesa comment section otwe endowooza yo, ng'omukolo ogusanze otya, ogulabye otya, omwana anyumye, omwana alabise bulungi naye nga nyongera okumuyozaayoza. Congratulations once again. Nga tukyagendera ddala mu maaso n'okukyala kwa Pheobe. Pheobe ye mukyala oba ye mwana muwala ali blessed nga bw'okiwulira, ekadaama yekka eyakasooka okuva ku kyeyo n'atayoya kuddayo. Obulamu bwe ne bukyukirawo oluvannyuma lw'okukozesa obulungi social media platforms ze. Abantu bamwagala, abantu bamulaga omukwano, ali jolly, musanyufu, muzibu. Bwe yakomawo e Uganda yatandika bulungi nnyo okubeera nga yeeyisiza bulungi nnyo ku abantu bamwagala, ne bamukyaza ku YouTube ez'enjawulo, ne bamukyaza ku TV ez'enjawulo nga talina na wamu bwagaana. Abantu bamwogerera nti Pheobe lwaki ogenda ku buli TV, Pheobe lwaki ogenda ku buli ka YouTube channel, Pheobe ogenda kugwa. Ye nga yasiga kimu Katonda agamba Katonda eyansitula ajja kusigala nga ansitudde era tajja kunsuula. Abantu bayogera ebigambo bingi, abantu bamwogeredde nga bw'ali omubi, abantu bamuvumye bingi, naye buli lukya yeeyongera kwambuka, buli lukya yeeyongera kulinnya waggulu. Era wenjogerera bakadaama bangi abali mu biyumba nga baliyo lwakubeera nti no beegomba Pheobe obulamu bwakoze ki, oba basooka kulabira ku Pheobe ng'akyali mu kiyumba, obulamu bwabaddemu ng'avudde mu kiyumba. Era kyasikiriza abaana bangi okutandika okubeera nga bagenda ku kyeyo nabo basobole okukyusaako obulamu bwabwe nga Pheobe bw'akyusizza. Kwesiga Katonda, kubeera muntu mulamu, kubeera muntu wa kisa, kubeera muntu wa mpisa, byonna ze zimu ku nsonga eziwanguza Pheobe. Kubeera muntu w'abantu, kubeera muntu nga ali jolly, bye bimu ku nsonga eziwanguza Pheobe ezimwagazza abantu. Tatera kubeera mu ntalo za social media, yeesiga nnyo Katonda, ayaniriza buli muntu azze. Njogere kindeke ki bannange? Era naawe nsaba otwendooza mu comment section, nsaba
oyiseewo kyonna kiwandyagadde okuyisaawo gwe Pheobe omumanyiko kirungi ki Pheobe wamutegeera otya Pheobe osinga kumwagalako ki nga kwotadde n'obubaka buwandyagadde okuyisaawo obw'okumuyozayoza kukula lyatuuseko ate nga n'ekirala nyongera okubajjukiza nti emikolo gikyagendera ddala mu maaso wakyaliyo emikolo emirala nga 5 gikyajjira ddala nsemba okunsonyiwa background noise naye nga tukyagendera ddala mu maaso ng'emikolo mujjo mwe muli okukyala okuwedde mwe muli okwanjula mwe muli bridal shower mwe muli embaga ate nga kwotadde ne after party nga tukyagendera ddala mu maaso n'okukyala kwa Pheobe gwena wena atamanyi butya Pheobe watuuse awo njagala otuule owulirize Pheobe oluvannyuma lw'okuva ku kyeyo ne yeeyisa bulungi nnyo n'abeera nga ali jolly nga mwana wa mpisa abantu ab'enjawulo nga kwotadde ba celebrities TV stations ez'enjawulo radios YouTube channels ba YouTubers ba bloggers ab'enjawulo basalawo okubeera nga bamukyaza basobole okumuggyako interviews nga teyeeraga talina buzibu nga buli amuyita gy'agenda bw'atyo ng'ate ye yakyogera nadda n'agamba nti gy'okoma okweyunira abantu gy'okoma okufuna opportunities ez'enjawulo era Katonda mwe yayisiza mu kubeera omuntu omulungi mu kubeera omuntu ali open eri buli omu n'afuna chance ey'okufuna omulimu ku Bukedde TV gy'akoze okumala ebbanga bw'atyo afunye endorsements ez'enjawulo nga kwotadde okutunda amataka nga bw'atunda nga kwotadde okulangira abantu businesses zaabwe ez'enjawulo nga bamuwa ssente bwe batyo abantu ne bagenda nga bamwagala neyeyongera okubeera famous neyeyongera okubeera nga atutumuka okusinga buli lunaku olukya muntu ki ataagala kintu ng'ekyo era yatandika okubeera nga inspiringa abantu nabwe ekyo yatandika okuinspiringa abantu ab'enjawulo nga mwotadde abakyala abawala abavubuka abaana abatono atandika okuba inspiringa buli omu n'atandika okubeera nga amwegomba olw'enneeyisaaye okubeera hard working empisa ennungi okubeera jjoli okubeera nga asekera buli muntu abantu batandika okubeera nga bamwegomba opportunities ne ziyingira ez'enjawulo afunye endorsements ez'enjawulo kwegamba mazima ddala lwaki ng'obeera tomusanyukirako abantu bangi bamuvumye naye nga ye abakwasa bukwasa Katonda nga buli lukya ayongera kubeera nga amusitula. Congratulations once again Pheobe, congratulations once again. Saba Katonda abateremu ebulungi mu bufumbo bwamwe abawe ezzadde ddungi abawe ebyengero ebirungi byonna ebinaava mu bufumbo bwamwe ate nonabwe ekyo nga tukyagendera ddala mu maaso n'okukyala kwa Pheobe. Anteira naye avuddeyo oluvannyuma lwa SB4 okugenda ku TV Sanyuka TV n'agamba mbu baakamala emyaka 8 nga banoonyeza ezzadde libuze. Anteira avuddeyo n'atangaza empewo mbu okusinziira ku SB4 yayogedde ku TV era ngenda kubeera nga nkulagako katono ate nga bwe tweyongereyo n'okukyala kwa Pheobe. Salongo wange Salongo nalonga akuyita soko yitireko wano Salongo n'otula ku TV y'eggwanga Sanyuka TV erabibwa ensi yonna. Salongo n'ogamba tino tumaze emyaka 8 nga tunoonyeza ddde. Salongo nedda giri emyaka 4. Salongo emyaka 8 gigenda kuwera bwezi nga tuli fembi guno kasita guggwako twasinkana ennaku z'omwezi nga 15 July 2017. Salongo ne tubeera nti kati tuwagala omwana mu mwaka gwa 2019 okuva 2019 2022 Salongo nzadde 2023 kati emyaka 8 Salongo gigenda wera bwezi nga tuli fembi. Salongo lwaki okeera okusala ekigambo ngambye kanzije Salongo wange nkutereeze zakweterereza otegedde ekintu ekyo. Salongo kyokka ebyaddala mukyotala giri emyaka 4 bambi giri emyaka 4 nga tuli mu struggle. Katonda n'alyoka atwanukula n'atuwa abalongo omuwala n'omulenzi. Giri emyaka 4 gye twamala nga tetunafuna zadde and we are counting down 7 years down the road
guno yekuggwako tugenda batukoze emyaka 8 nga nze naye tiri mu mukwano ogwa otegedde ekintu ekyo just mbadde nkayisaawo akubaddiya angenda abalongo bawo obudde ate no fresh nakawere nalongo anteira akanyirira ako kolaba kali proudly sponsored by emikwano gye emiyitirivu ennyo abamuyiriddewo omubiri okuva lwe yazaala. Abantu bamuwadde ebirabo, abantu bamukodde surprise ez'enjawulo, abantu bamusanyukiddeko oluvannyuma lw'ebbanga eddene ery'emyaka 4 nga bw'agambye nga banoonya omwana. Emyaka eno oyinza okugiraba ng'emitono naye giba minene nnyo. Ng'olina ekintu ky'osaba Katonda nga tannaba kukwanukula, my dear, gibeera minene. Njagalulayako ku surprise abantu ze bazze bamukolera ez'enjawulo, essanyu ly'alina eri abaana b'abalongo, abantu babaagadde ate binyumu byerabiddeko. esengetambula bweti Salonga ngambe jiddeko fly Emirates fly better munange nga kese bukanga ngamba Salongo chichi ngamba munange anti Frida USA abikoze agambye abalongo beyagala leka ntisumulule abatali kumbawo nange Salongo webale kubeera na mikwano bannange sekino sikirabanga kusumulula wamu sembera kumbi sembeza kamera kane ule kagambo k'omugole Pheobe what are you saying Nyabo, munange mama Frida, Auntie Frida, munange we USA, omanye pampa we zibadde zempisa obubi mama nyabo. Pampa zibadde zo zaatugwako. Hey, kino ndaba kuki? Laba pampa bannange laba pampa, essanyu ly'omuzadde pampa. Bannange babirye kato mujje mulabe pampa zammwe nammwe. Omukyala ng'atuwadde pampa. Mami Frida, munange webale. Bannange abaana kati bambala pampa za mu USA. Nze simanya oba bamwe bambala zaawa. Uganda ekola pampa. Kyeka naye ze Uganda gyeziri. Laba pampa. Tulinga balina fuso ya pampa bannange laba pampa. Laba pampa. Nyabo pampa. Mami Frida, thank you munange. Thank you laba pampa. Nyabo. Laba kye bayita pampa. Jaja w'abaana mama Pheobe. What are you saying? Pampa ozirawa. Hey. Jaja w'abaana. Ekiri eno kika. Abazzukulu babawadde pampa zivudde mu Amerika. Ate size zokka. Kiki so loved. Bannange, this is so nice. Oba buno bubibu. Cheka bubibu. Tunaabulaba banaye. Laba babirye. Salongo kamansi babirye. Nyabo. Laba obukwe. Bannange. Buno bwa babiri. Naye bannange. Mami Frida. Nkole nta munnange. Nga neeyanziza nnyo maama. Nga neeyanzege. Laba Kato maka. Prince Charming wange bannange. Pampa. Ate buli bwetusumulwa waliwo pampa. Omukyala linga yategedde nti pampa zituli bulala wa. Bannange naliyo katwa pampa. Buno bubibu. Buno bwa kato. Bannange nga bingi. Ye tunaabibalabuga byonna bannaye laba obugoye. Laba akababiri McLean. Bannange. Bannaye Mami Frida, thank you. Lava. Papa, obugatte bwangunde buno obwababiri. Obusoksi bannange. Yenga kikambwe bannange. Banne munne bali. Kano kange. Yes. Salongo. Kino kano ka mwana bannaye nedda.
ebintu nga bingi nkole ntya naye eri waliyo Have first Bible. Banange, Bible ya maklini wange. Bible ya babiri ogirabye. Bible ya babiri munange. Mama, God said I can create money. Ate mu mani yantonderayo Salongo. Nabakano. Baby's first book blessings bambinoza kano kakato. Mama kato. Ngogenda kweyaga. Banayiraba. Laba. Wabula mami Fredo because they all. Yes, logical. So we were talking about the man. I got to make. Hey! Wait, Jangola be Papa. Salongo Papa. Jango ngeri Papa Jessica Lumiamo Lamo. Hey, laba. Laba bino kwambala Papa. Pakanga bakuze. Ay. Laba pampa. Katonda yeyamugereddemu nti Naalongo yonna gy'asirise naye yeetaaga pampa. Pampa temuli munange zintuuka Pampa temuli Salongo twaleeri. Dress ya makirini banaye. Atubadde paka kula. Mama. Okay, that's so nice. Wow. Ata kupya. Sangli kakande. Wano natukulidde ddala maklini. Katulabe kano. Wabula simulanga ko bintu netulananga bwebira. Onyanziza Aunt Frida. Thank you, Munange. Webalino mama. Unjagalidde abaana bannange oyagadde nze. Thank you. Mama labayo. Ma cleaning agenda kunyuma. Oh. Bannange kisuseeko nze mundeke. Abapapa. Simuzona. Obugoye buyitirivu. Awula. Ya Rabbi ya la Mungu. Nkole ntya? Salongo. Nkole ntya? Okuzirika sigenda kuzirika maze okulaba kati nzirika ki? Nkabe. Tokaba nange ngenda kukaaba. Lajja mumanye kintu ky'omuzibu tukoleka bwe Tokaba nange ngenda kukaaba. Munange ng'otwagadde nnyo Mami Frida. N'omanya nti Pampa munange situwaddeko n'otuweereza mbitirivu. Laba obugoye bw'abaana bange maama kati bambala Amerika maama gye tutatuukanga. Nange kennyini saayambalako Amerika. N'abaana kato beeyagala bagenda kweyagalira mu Amerika. Yabo laba abaana ne basooka mu Amerika. Congratulations Auntie Aida once again. Ekyamazima buli muzadde asaana essanyu bwe lityo oluzaala omwana abantu ne bamusanyukirako ne bamukongratulatingirako ne bamuwulirirako essanyu kubanga mazima ddala kiwa essanyu okusaba Katonda n'akwanukula iniddabo kiwala ddala essanyu bw'atyo Tashabi presenter wa BBS Terrifying program roundabout abuddeyo n'ayogera ku nsonga z'abataata batayagala kufa ku baana baabwe ng'abayise ba spam donors. Kaseera kano ak'okudda ku masomero abakyala bangi ba single mothers batoba n'abaana bw'oyinza okugamba babizaalamu bokka batoba n'abaana okulabirira abaana okubaweerera school fees okubagulira ebigenda ku ssomero byonna nga bali mukono gumu bwe guti nga batataabwe tebafaayo. Ayogedde ku nsonga eyo kyagala obeere nga wewulira. Mbalaba mutokomoka ku social media, mbalaba mutokomoka. Anyway, bamutata Tashabi and I love you all. Abamu muli mukoza widinwaji mukambwe nnyo. You guys, do you know how it takes to have sleepless nights alone as a parent? Mamulooza lwaki Katonda yatonda taata ne maama.
ne munywa buwalaji ne musuulira abantu abaana ate ne mugira kabeere ne mulimu n'abasajja nga bakazi babasuulira abaana. As a mother, lwaki oba osuulawo omwana wo? So as a father, lwaki oba osuulawo omwana wo? Lwaki kiba kive ng'omukazi asuddewo abaana ate si kive ng'omusajja atusuulidde abaana? You guys, nze mbagamba nnyo si buli muntu gw'ozaddemu nti agenda kubeera taata w'abaana oba mama w'abaana. But what makes you a father is you taking care and responsibility of what you donated. Buli w'odonating eggiiryo n'olireka mu nsiri yayaane obanga gundi nkoko, toyina na buyinza bujja claiminga mwana mu future. So mukazi yabamanyi byayisemu you people kuza omwana we. Yamanyi sleepless nights ze yayitamu nga tosobola na kugaba wadde ka panado eri omwana wo. Nze zijukirawo interview omwana oyo gye yakola n'agamba nti tajjangako nakulaba mwana we nga mulwadde. So tebiba nti oba talabiridde mwana oyinza obba nga tolina tukkiriza. I can also know nti yes nazaala mu muntu nga teyeesobolera ddala munnange. Olaba n'omwana akeera ku makya n'atunda amagi ku kkubo. There are men ngakera kumacha nakola byonna byakola bambi n'ayiriba n'apoota n'akasuka amataffaali naye n'alabirira abaana be. How about you who sits in the office? Bamulowooza tuba basirowooza omukazi kiva out of the blog ama nti ono omusajja sirimuwa mwana we. Let her be. Let women be be bamanyi bye bayitamu. Bamuntegeera bulungi. You guys, omuntu osaana okwawukana naye nenga okimanya ali responsible. Kyemugamba temulaba nko bakazi nga bali proud nga gamba ze nayokana ne gundi ne bambi sitoma omusajja alabiridde abaana be. You people, it is emotionally damaging omukazi okwetika olubuto emyezi 9 n'olumusuulira. Mulimu n'abantu ng'akuleka olubuto lwa myezi 3. Olowooza olibeera n'emirembe mu nsi. Do you think you will ever sit drink nobeera n'emirembe ng'otochariza omuntu? It is emotionally torturing omukazi okuza olubuto yekka. Osobola n'okukyawa omuntu bannange. Tubagaana kukyawa abantu. You can let someone be osigala ng'olabirira olubuto lwo n'otadonatinga gikudduka nga nkoko. Kitegeera ebintu bye mubeerawo bannange ne babasuutasuuta. Ne mubeerawo nga mukola ebyekisiru. And you think you're going to come in the future okilaiminga ennyanya n'obutungulu ku mukolo gwa muwalawo oba batabani bo nga babadde bulungi. Kyoba mukyabonaabona nnyo. You people, time is going to come when you are old nga tolina muntu ali by your side. Olowooza Katonda yali musiro ogamba nti omuntu alina okubeera omuzadde? Mulowooza abawandika Bible bali basiro ogamba nti omusajja alina okutuya n'okulabiriranga abaana be ne mukyala we? Osobola okukyawa omuntu naye omwana abeera mwana. You people temumanyi emotions insinuating mu baana bano nga bato okula nga kimanyi nti alina taata naye musirusiru tategeera oba mukitegeera ne malamba omuzadde aba muzadde. Which kind of a muzadde is that? Omuzadde atalabirira bibye. Omuzadde yazaala omwana ng'omukazi n'omusuula ku street n'otambula, oba omusajja yadonatinga eggi n'agenda n'adda mu bibye n'alowooza nti omukazi. Osobola okunyiigira omuntu naye omwana wo aba mwana wo anyways. You people, me I'm telling you, omwana wo abeere mwana wo. Nti ne woba bambi ogenda kulya akagaati olina 10 fisaako ebibiri ogende kale ogule switi ku kuba ogenda olabe ku kaanako. Lekerawo ebintu by'ekisiru bye babasuutasuutuza naye ne muwozambo biki. Ekirala kye ngamba abakazi, it's better to be a single mother than be a dense woman that sleeps the rest of your life beside someone who is irresponsible atakwagala akutocharinga. So let women be, let women be, let fathers be. Abantu be bamanyi bye bayisemu okuza abaana baabwe. Teri kintu kirumanga kuzaala muntu atategeera. You people, nomala emyezi 9 nga wekisa olubuto ng'omuntu tamanyi na bw'olya tamanyi bw'oweebaka. Obulamu bwo bwonna buli ku stake for all of that time, and then you blame people for saying what they say. Muve mu bintu ebyekisiru ebyokusuutasuuta ekibi. Mulekerawo okusuutasuuta ebintu ebibi. Me I'm telling you as a parent, ntegeera bulungi kyemugamba temulaba ku bantu bali ku street ng'oli ali ku street naye alira abaana be. Kati ate gwe omuntu omukulu atambula alina newaka we weebaka tewamala nga weyita taata weyita maama. Obusungu busobola okubeera obungi. Nze ngamba nnyo abantu omuzadde Katonda yamutonda. Mulimu abantu nga mwazaalibwa muli nagalaale kyo bamugenda musuulasuula abaana bammwe bamuntegeera. Nze siina valid reason muntu gyosobola kumpa ekusuuzaawo omwana obeeta kulabiriza mwana wo. Abantu bali ku street balaluba mawaya ne mulina omuwala gwe mwalabyeko ng'agulira omwana w'akagaali. Kati ate gwe omusajja omukulu ategeera alina waya ezigatta. How can you tell me nti wazaala muntu omwana n'omusuula but you want the right to be called a father? So obutabaana bingi you people nze ekyo nkiddamu. Naye temusobola kuŋŋamba nti wadonatinga eggi ne tosaana kale n'ojjamu ne mu ddwaliro n'olaba omwana banange nange nsomanya nti omuntu gwe nazaala mutalina wadde. So you people, naye alina love for the baby. How do you come to claim for what you've not been taking care of? Omwana gw'otabeereddewo obulamu bwo bwonna ate omuntu abagamba mbajja mufunira ddadda ali responsible ne mwasaamirira. Hey, lekerawo ebintu ebyekisiru n'okusuutasuuta ensobi. Take care of your babies.
take responsibilities of what you've done. Oba okyali muvubuka muto, it's okay, we all mess up. N'ebintu by'okuva eri ne musuulira abantu abaana ne mujja mu future nga muclaiminga. Mugenda okubonaabona mu buzeeyi bwammwe. Me am telling you ago amaziga g'abo abaana Katonda tageerabira. Katonda teerabira nnaku mwana gy'ayisemu ng'akula ng'oli eyo oli amatooke weebaka. Amaziga g'omukazi gwafunisa olubuto emyezi 9 n'alulabirira nga tobaddewo n'atuka okupushinga omwana. Obulamu bwe ne busooka ne bubeera ku stake until when she builds again without you. Nolowooza mu Katonda ajja kusonyiwa. Mwewala amaziga g'abantu be muzaddemu mabi. Mwewala amaziga g'abantu be musuulidde abaana. Be it a man, be it a woman. Of course waliyo n'abasajja be basuulira abaana. But to me, there is no way you're going to tell me. Nsaba okozesa comment section otwendooza. Do you agree with her? Do you agree with the winning Nwaji? Nze nzikirizigana ne winning Nwaji. Mazima ddala omusajja eyazaala omwana n'amulekera omusajja abatasaana kuyitibwa muzadde, abatasaana kuyitibwa taata, abatasaana kuyitibwa ki, kuba aba yafuuka bufu spam donor n'amala okufunisa omukyalo olubuto n'amulekawo tamuwadde yadde obuyambi, tatodde school fees, takoze eki, byonna mazima ddala lwaki aba asaana ekitiibwa eky'obuzadde, aba takisaana yadde n'akatono kuba bataplayinze paati ye, abatazanye paati ye. Saba okozesa comment section otwendooza. Nyongera okujjukiza ntuzibira ddala ebirabo tukola surprise tugenda mu season ya Valentine. Gwe nawe ali oyagala okusurprise ng'omwagalwa wo, asobola okuba maama wo, taata wo, muganda wo, senga wo, kojja wo, mukwano gwo, yenna yakolera ebirungi oba yenna gw'olya gw'oyagala ku mutima gwo gw'oyagala okusurprise nga mukwano twesige tojja kujjusa. Tufune ku namba y'essimu gy'olaba ku screen yo, tusibira ddala ebirabo ka bibeere byakwanjula, eby'okukyala, ebya birthday, byonna tubikolako. Twekwate mukwano tojja kubeera ate nga wejjusa. All social media kochali, subscribe for more updates, like, share and comment. With a video, kunyiga notification bell, or being notified every time I video.